Abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso bazze bawanjagira gavumenti okufuula disitulikiti eno Ekibuga basobole okwekolera ku nsonga zaabwe ze bagamba nti zibayinza olw'obutaba na buyinza era nga bano balabika nti si baakussa mukono okutuusa nga kino bakituuseeko. Olwaleero minisita omubeezi ow'ebyensimbi era owaguno na guli mu ofiisi eno Henry Musasizi bano abasinkanye ng'ensinkano eno eyindidde ku kitebe ky'abasomesa mu Wakiso ekya Wakiso Resource Center ng'egendereddwamu okuteesa ku binaateekebwa mu mbalirira ey'omwaka ogujja. Beefuula naye we tufuna site bannawakiso tugenda kubanga tulina embeera ennungi bawakiso mu bikolwa mu mbeera yonna yafuuka dda site kati ebulako obubuzi gavumenti kulangira political end kati efuuse site tubeere ekibuga ekyotongodde ng'ebibuga ebirala nga mu mbeera eyo kijja kutwanguyira nnyo okulaba ennyingiza yaffe n'okugitemaatema. Minisita Musasizi akiikiridde Jerusalem Sale ng'asabye abakulembeze bano okweteekateeka obulungi kuba gavumenti yandibasoosowaza mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 kuba yabalabyemu mu ngeri ey'enjawulo nga yakubawo obukadde bw'ensimbi za dola za Amerika obuwera ddala 10,000 zibayambeko mu kuzimba enguudo. Tufunye ssente miliyoni 566 za dola ezigenda kukola ebintu by'enjawulo mu kitundu kino ng'enguudo nga drainage nga economic empowerment n'ebirala. Kati mu Wakiso yokka egenda kutwala miliyoni 10,000 za dola. Ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matiya Lwangabwanika alombojjedde abakungu bano ebizibu ebiruma Wakiso nga n'ebisinga bivudde kufugibwa amateeka g'ekyalo ate nga bali ku ssa lya kibuga nga yennyamidde olwa disitulikiti eno obutaba na ddwaliro kkulu so nga ebudamye abantu bangi. And I want to tell you, if you go by the budget, Kampala, which is a 10th of Wakiso's population and size, its budget is 10 times the budget of Wakiso. We have a road network of more than 3,000 kilometers. And these are not roads for Wakiso. These are national roads. Akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga agamba nti kizibu okwekulaakulanya nga basinziira ku mbalirira yaayo kubanga erina bakansala 104 nga ku bano 73 bava mu bitundu bya munisipaali ne tawuni kanso ezitayingiza wadde omunwe gw'ennusu mu ggwanika lya disitulikiti. 73 are from municipalities and town councils. Has only 6 sub-counties that we depend on. 6 to run a council of 103 councillors. It's giving us a huge challenge because more than 50% of our budget goes to cover the expenses of the council. Minisita w'ebyensimbi ku disitulikiti Bettina Nantege asomedde olukiiko ebiteekeddwako essira mu mbalirira y'omwaka ogujja omuli ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'enguudo. The education priorities for this financial year. Basically looking at the roads infrastructure priorities. General Philip Widro okuva mu Operation Wealth Creation awadde bannawakiso amagezi okufunayo ekyettunzi kimu kye basaako essira wamu n'okweteekateeka obulungi nga bwe kinaabalema bakusigala nga basabiriza. What is the economic surplus of Wakiso so that people come to Wakiso instead of going to London or America? We need to define that in real terms. Otherwise Wakiso is going to be a beggar to central government. Omuwandiisi ow'enkalakalira mu gavumenti z'ebitundu Kate Gafa agumiza bannawakiso nti mu mwaka ogwa 2025 ebibuga 10 bye bigenda okukakasibwa ng'era Wakiso y'emu ku ebyo. Wakiso district has been earmarked to become a city in 1st July 2025. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.